Zabbuli ey'enkaaga Emmeme yange erindirira Katonda yekka, oyo obulokozi bwange mwe buva. Ye yekka ly'ejjinja lyange era bwe bulokozi bwange. Ky'ekigo kyange ekiwanvu, sirisagaasagana nnyo. Mulituusaawo okulumba omuntu, okumutta mmwe mwenna ng'ekisenge ekyewunzise, ng'olukomera oluyuuguuma. Kino kyokka kye bateesa okumujeeza mu bukulu bwe. Basanyukira eby'obulimba, boogera eby'omukisa n'akamwa kaabwe, naye bakolima munda. Emmeeme yange lindiriranga Katonda yekka, kubanga oyo okusuubira kwange mwe kuva. Ye yekka ly'ejjinja lyange era bwe bulokozi bwange. Oyo ky'ekigo kyange ekiwanvu, sirisagaasagana. Awali Katonda we wali obulokozi bwange n'ekitiibwa kyange. Ejjinja ery'amaanyi gange n'ekiddukiro kyange biri mu Katonda. Mumwesige ye mu biro byonna mu abantu, mufuke omutima gwammwe mu maaso ge. Katonda kye kiddukiro gye tuli. Mazima abantu abatali ba kitiibwa gwe mukka, n'abo ab'ekitiibwa ekingi bwe bulimba. Bwe baliteekebwa mu kigera baliyimuka. Bombiriri omukka gubasinga okuzitowa. Temwesiganga kujooga, temugobereranga ebitaliimu mu kunyaga. Obugagga bwe buneeyongeranga, temubussangako mwoyo. Katonda ayogera omulundi gumu, mpulidde bwe ntyo emirundi ebiri, nga Katonda ye nannyini buyinza, era ggwe, Ayi Mukama, olina okusaasira, kubanga osasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli.